Yes, tiyagasa ali wano baana ba mama. Tiyagasa ali wano nga bwe nabagambye. Tiyagasi mungi waneno. Tiyagasi mungi baana ba mama nga bwe nabagambye. Chemuulira oyo tiyagasi. Chemuulira tiyagasi baana ba mama. William Street. Ekiri ku William Street. Ekiri wano kirala bekalagasa lwa misolo. Ejekanamye waneno ku William Street. Ekiri wano kirala baana ba mama. Street ababaddeko badduse nze asigaddewo nzekka. Kyekiri waneno tiyagasi. Balubu emu bagibabala mitwalo 10 renti. Olwo bw'obaamu ne balubu emisolo giri waggulu, renti ali waggulu, ne bills ziri waggulu. Ebyo bintu bisatu nti balubu emu bagibala emitwalo 10. Kati tebereza omuntu alina kashowcase katugeze display ye yeetaagamu bulbs oba nga 5 n'edduuka okwetoola okusinziira ku display kuba display enyirira light. Kitegeeza olinamu amataala 5 gyemitwalo 5 buli mwezi nga tekuli rent. Kati bibiri e Kampala obukenezo bufaanaganako bwe butyo. Naye ng'ekyo tonnaba kubeera nga weebuuza nti kikwataganirawo n'ebyobufuzi n'ebirala, sooka weebuuza ebizimbe bino by'abaani, baani bannyini bizimbe bino. Kakati munnange gye buvuddeko abasuubuzi era gye bajje bave mu kiyongobero eky'amataba oluvannyuma lwa Hamu okuzimba omwala ne guziba. Amazzi bwe gali badde gayita ne gayingira mu maduuka mu basements naddala ne gwonoona ebintu by'abantu. Yene Museveni yasuubiza okuba nga abawaayo ndowooza baba compensatinga oba bagenda kuba bakitunulamu. Naye jjukira nti Mbwatekama yali atukakasizza nti Sseggona ye yalya ssente ez'ensonga y'okwapuruvinga Hamu okubeera nti azimba omwala ago nga akulira akakiiko ka Kosasa. Naye Sseggona nga mukambwemu ye Mbwatekama oba Mbwa just mwami Mbwa teriiko okay ekyo kyogambye taliiko. Honorable Mbwa tekuliiko listi ya Mbwa, tekuliiko linnya lya Mbwa ku listi eno. Singa Mbwa ebadde ebeera mu Parliament yandibadde etegedde nti tetuwulirizanga ku nsonga eno, tetugikolangako alipoota yonna ffe ng'akakiiko ka Kosase. Yalimbye ensi nti ye mmemba wa Kosase. Si kituufu. Ku lisiti y'abammemba b'akakiiko ka Kosase tebamumpeerangako. Indeed singa abadde akwata yanditegedde nti wano tosobola kubeera ku bukiiko busukka 2. Naye emyaka gy'amazeewo bw'abanga ekyo takimanyi, mutambuze munnaffe gimusaze. N'abeewaabwe aba abasaze bayinza okuba nti bwe baanoonyaayo asinga gwe baalaba abeeyigala West. N'olwekyo bye yanjogeddeko ne bye yayogedde kakiiko kange kenkulembera aka Kosase si bituufu. Mutambuze munnaffe n'agamba ensi nti nze nvunaanyizibwa ku baana b'abantu abaagwa mu mwala, nze nvunaanyizibwa ku maali y'abantu eyayonoonekera mu mazzi agajja mu Kampala. Mwami Amis Kiggundu simusisinkanangako mu bulamu bwange bwonna. Kale kaŋŋambe mu bulamu bwe bwonna kubanga yalabika ng'omuto ku nze. Nkakasa nze mulaba ku TV bw'aba yali andabye ndowooza naye andaba ku TV bw'aba agirina. So okugamba nti yampanze n'ababaka bange abatono enguzi, ekyo kintwala mu kkooti kuwaaba. Mwami Mbwa munzijukizza oyo gugambye Mbwatekamwa gafa. Ekyamazima mulaba bulabi
ajje mu kkooti alayite ripooti gye twakukusa, ajje mu kkooti annyonnyole hambwe yatusasula, ajje mu kkooti annyonnyole ekimwononesa erinnya ly'omuntu nga nze. Ndikuumidde emyaka, mpitibwa nno na wa kitiibwa, manyi nti abatakirina kibatawaanya, manyi nti abantu balumwa, buli omu alina kyasinga ku munne. Baŋŋamba nti mwami mbwa ansinga obuwanvu. Nange simulinaako lutalo olw'okunsinga obuwanvu. So ekitiibwa ky'omuntu akirwanirira. Nze nwaniridde ekitiibwa ekikuuma. Endowooza nti erinnya lyange ddene ekimala. Nja kumala gakkiriza bwali mubaka munnange ng'ono bwagambye ne bwanampa akawumbi kamu nenkatwala nenkagabira abalina obwetaavu n'agenda naako. Ekirala njagala kino kibeeremu ekyokuyiga okukomyawo empisa ezisiiwuuse. Abantu tubagulire sabbuuni ne jiiki tubakuuta emimwa, balekeraawo okumala gasamwasamwa. Nga naffe bwe tulabisa, bwe tubavumula, bwe tubagolola ettumba mu ngeri y'ebitiibwa bimwewaaniramu, tujja kgenda tubatundula mpola mpola, kubanga okwegaana tekitegeeza nti oba tewakola kintu kyekisooka, kubanga engeri kiri nti bigenda mu kkooti tugenda okubeera nga tupuluvingira. Naye ate era still ngalo oyo omutendeke tosobola kulekawo obujulizi buli awo, era sisuubira kuba nti ripooti gyeri, wabula nti musobola ensonga ogiziyiza obutagenda mu kkosase, musobola okugiziyiza ne mubutagiyita, kuba paalamenti ekiteeso bayita kiyite katugeze. Era nsuubira okubanga n'akakiiko kalina okulaga interest mu kintu ekyo. Bwe bakireeta bakiforwardinga, mmwe ne mukituulira ne mukiprolonginga, kitegeeza nti era tewajja kubawo bukakafu nti ensonga eyo yayingirako mu kakiiko ka kkosase. Ssebo tetuli baweewe, tuba tubimanyi, naye ng'ekituufu kiri nti era muba mwabituulira nti ne watabaawo kukomebwako oba kukoma kuhaamu n'abamuli emabega, tekijjaawo kuba nti nno munnange musobola okuvuvunga ebintu, kuba gwe muze ogw'e Uganda, era enguzi bwetyo bwekola ki, bwetambula. Naye Haamu bw'atyo Nabbanja ng'agenzeeyo mu Kampala, Museveni yamutumyeyo okulaba abantu abaafiiriddwa ebyabwe, era nti n'engeri gye bagenda okubeera nga babakwasaganyamu oluvannyuma lw'abantu okukaaba amaziga. Munnange Haamu naye bw'atyo n'abakakamansukira n'atandika okunnyonnyola nga bali eyo mu mikwesese gye batambulira eyo mu mifulejje gyali mu kuzimba nga bwannyonnyola, era nga munnange ayogera ng'akakasiza ddala nti buli kimu kiri okay, tewaliwo nsobi yonna gye yali akoze eki gye yali akoze. Naye ng'ekituufu kiri nti abantu baafudde, ekyo kimu, ebintu by'abantu byafudde, emmaali y'abantu Haamu wuuyo. Banaye basebo ne bannyabo, nze ndi musanyufu lwakuba bakama baffe bazze wano leero. Muwulidde abantu bangi bagamba nti lwakuba Haamu azimba omwala kyova olabanga ebizimbe by'abantu bya flooding. Sijja mu kudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu ekiba kizze ffenna kitukwatira wamu, era nnyolerwa wamu n'abantu bonna abaafiirwa ki ebintu byabwe. Wadde naye kama kwogera ndi victim kuba sinza atonyesa ki enkuba, era twataganyizibwa, naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala. Esooka eri tekiniko batugaidinge ku kyokkola, n'ekyokubiri baleezi bakama baffe abakesise abalina okulaba nti ebiguma byonna byonna ebisinga bituuka ku mwala. Kuba ne mu sinaariyo ezimu ze twalina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya basement. Katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne kesisi tulabe engeri gye tusaza amazzi, enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka mu ki mu mwala. Kuba mwenna abawangala wano ku mwala mukimanyi nti ekuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi, kitegeeza omwala gutambuza ki amazzi. Kati ekizibu ekiriwo ekinene kujja amazzi ku surface gayingiza ki mwala, era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo. Ne bakama baffe bano
engeri gye bali wano kati nange nfunye amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola kisoboka. Okusooka omwala gwali mu mita 6 ne tugaze ne gufuuka gwa mita 12. Guno mwala twaguprojectinga mu nkola yaago n'obugazi bwago nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'ensanvu okuva kati omulugo tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzzeemu amaanyi. Uganda erina okukola ki? Okulaakulana, kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda. Tugenda kulinda abazungu oba bagwira bajje bakole ki? Batukuŋŋane. Bino byonna bitukola it is socio economic transformation. Bwemulaba munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwatagane ne wamu twewagire, kuba basinga ssente basobola ozijja oba ne banyiiga ng'amu kati n'anyiiga n'azitwala ebungiriza n'asigala nga mugaga ne wano ng'akoze eki. Muze mu bantu abavuddeyo bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenge bakulaakulanya ki ensi. Kujjako batangazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanya abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga Kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda. Bannaffe bajjanga ne bagwamu lwa nsonga gwabeeranga open nga gubeera open mutamanya na mwala gukola ki weguli. Abantu bangi ne bafiiramu ne bakola ki. Kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula mu ki mu mwala. Kati otusuula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna nekikola ki nekifulaadinga. Kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe bakisiima era ne certificate bagituwa naye ne bagamba nti standard ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne Kazambi akulukutira kungulu ate nga guli unsafe ku bantu abagenda okujja okulaba ki omupiira. Ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya ki omwala. Nesaba ow'ekitiibwa era mukama waffe atutwala pulezidenti nakkiriza tukulaakulanye ki omwala. Omulimu gwe tukola gwa kulaakulanya nsi si gwa kubeera nti tukola mu mbeera nzibu. Era omukulu ayagala nnyo okulaba bannayuganda nga bali bulungi kyova leero asindise ow'ekitiibwa right honorable prime. Okay, kale katugambe nti enkulaakulana nti erina okubaawo naye enkulaakulana yo tewabaawo bagenda kwaseesinga butya bwegenda okukosaamu abantu kuba kati ekyabaddewo kyabadde kinene nnyo ate nga baalabula. Jjukira nti Meya Erias Lukwago yalabula nti enkuba just kiri kyankuba kimu kyokka kigenda kuba Kampala amaze okubeera nga afuuka matongo nga afulaadinze yenna. Kati bw'ogamba nti nno nti amazzi gayingira mu basement za arcade nga tegannaba na kutuuka ku mwala kiba kitegeeza nti speed bwe gatambulira okutuuka ku mwala kitegeeza nene. Kati yali eslowinze olw'okuba nti omwala gwazibibwa guli mu kuzimba ebitundu ebimu bizibe ekitegeeza nti gaba galina okunoonya ekkubo gagende geenoonyeza ekkubo gagende yonna gye gagenda okutuuka okutta abantu n'okusenda emmotoka n'ebintu ebirala byonna nti still era yazimba omwala. Nze neebuuza nti okay kale katugambe nti nno okulaakulanya ggwanga naye ffe ffenna tukimanye bulungi nnyo nti sizoni eno yankuba. Lwaki tebaanoonyaayo sizoni etali yankuba era ne bagenda nga bakola mu bits? Kubanga abakola ku by'obudde wano Uganda basobola okutegeeza nti nedda okusinziira ku kino enkuba egenda kutonnya mu bbanga bwe riti. Kitegeeza nti olinawo emyezi 2 okavaringako oba katugeze meters bwe ziti. Katugeze kale nga teri kuwakanya kya kuzimba mwala era ne bazimbako ekyo ne bakomaawo nga bikaze bulungi passage y'amazzi n'ebaawo. Kati era bafuna time endala nga abekwasaganya embeera y'obudde bababuulidde ne baddamu ne bazimba nga bagenda extendinga bwe batyo. Tekisoboka, tebalina kuzimba lumu bagoba ki? Lwaki baagala bazimbe mangu wano nga tetunnaba kubeera nga tukola ki nga tuyingira akalulu kiki? Kubanga kitegeeza nti waliwo omuntu ayagala okukozesa obuyinza obuliwo oba oli awo nga beekengedde nti embeera eyinza okuba enzibu gye bujja mu maaso abaliwo ne bataapurovinga projekiti yaabwe eyo. Naye nga munnange ye mukulu ha mu Kiggundu agambye nti amusanyufu nnyo olw'okuba nti nno abakulu okuva mu ofiisi ya pulezidenti bazze okubeera nga balaba embeera naye n'abantu nabo basanyufu. Yesu enkulaakulana weeri nti baagala okuwagira munnayuganda munnaabwe naye nga kituufu munnayuganda munnaabwe gwe bawagira oba waliwo abamuli emabega ng'ate abantu bagamba sirina bannayuganda kakati ani. Anyway, ebyo byebyo munnange obusungu Sseggona alina bungi nnyo ku mbwa tekamwa.
ne Hamu naye mu ngeri y'okwerongoosa bw'atyo bw'ayogedde, ate ne General Museveni naye bali mu mbeera yakubeera nti bazzaawo oba baliriirira abo abaafiiriddwa, kansubire tebabagambe nga tumaze akalulu. Bayinza obagamba nga tumaze akalulu kubanga balina okubeera muzeeyi. Byebyo munnange biri e Kampala kwekalakaasa, abantu bakedde kwekalakaasa, naye this time rent bills okukosa munnange n'emisolo egyekanamye